Kadaga ng'akuba musumali kumubuliza Kadaga talina kyafiirwa kuba takyalina myaka mingi kuki tokyasaba musiba tokyasaba muwabutwa tokyasaba kukola ki omuntu asala okugoba ng'ali bwereere abajja kugwa omuntu afulumira ekirabiro laga ngenda kukugoba ng'abantu balonda bandi bwereere aba alina okukwata lebe kuswalira buki bwereere so buli kadde omuntu alina okubeera flexible submissive and teachable luli akakaliro bulijjo tekabanga akalulu ako kalaba bakoma okulonda 2015 bakoma okulonda 2015 era ng'ebyo ebifo tewali abibalamu ki makulu tugenza okutambula nga tulaba NRM eyongera okufuna amaanyi abantu abalinga enswera badduka ono bwakala nga bagwa ku muwumba omulala Kadaga takyalina kyafiirwa takyanaŋŋamba okwambalira Museveni amaze kulaba nti takyalina kyakola ki ekifo bajja muwe kya MP akyalina nemwe naasa mugoba direct n'agenda ddala n'emyaka gyawulayo miki n'ayambalya Museveni kubanga Nabbanja akyalina future mbyobufuzi kizibu okwambalya Museveni bwati kyokka era kiraga enkutu z'abasuku atezeka muganda nga okwamira Museveni bwotyo maana anti omanyi chairman ekiruma Kadaga kuba speaker tewali kimuluma kuba ebituli yasanja yali afuze eri ng'olanya abadde speaker vice emirundi egi era ne sekandi yali alemeddewo kuba Kadaga asooka kubeera vice 1 ne sekandi yali alemeddewo ng'ayagala kyakusatu entebe ewuuma bano abasajja bagenza okulaba nga waliwo abatanyenyezebwa babateekako ebisente tuyite bisente ate omukulu yasooka n'abayita n'abagamba please musooke mutuulaganyamu ne Kadaga si Kadaga yekka bakaaba bangi ne bamuweezi bakaaba ne bagaana okuwera ne bamuweezi bakaaba abo n'abantu abakulu mu NRM ab'omanyi era byobufuzi bulinga mupiira ojjukira Guardiola bwe yagoba ba Eto Barcelona ng'ate bakyagusanga yagoba Ronaldinho n'agoba Eto 2010 Eto Ronaldinho Deco n'abalala n'abeetikkula n'aleeta fresh blood n'amuwuliriza kubanga Guardiola bwe yaddira ku Barcelona nga assistant coach n'oli gundi Enrique Mourinho Rijkaard nga kavubuka kali awo kalinga ka bolo boy nga Ronaldinho bakola ki webali tasobola kumugamba nti nyawo sabuna omupiira n'akola ki nakkiriza kitegeeza tajja kuwuliriza so Kadaga tagenda kubeera embarrassed eyo humiliation gye nakugambye humiliation Museveni gye yawadde mu kwezi togiraba ate eri decent eyamutadde mu kkomera enkola yo kugamba nti Museveni akwata abantu n'abasiba nga basejjusa tebikyaliwo genda wali bakuukye osanga omwana alina ebisente abali n'alema ekisinga obeewuunyisa nti mukulu ayinza okwesimbako omusajja nga Sanchez gwamanyi ddala nti Sanchez bulaasi anti n'oyo yesembyeko simumanyi naye tutuuka mu constituency nga bulaasi buli wandekawo ebyebye nosooka n'owunga oyo politics nakugambye teweepankira abaana ba Piero yu balina amaanyi ekisente kiri mu kutambula muganda wa ate bakuba Museveni tataasa yali safe tugende alright amanya eddoboozi ate mu Sanchez aka Mr. Social Media Monster tuli ku mukutu Tuki Promotions ne Brown Media Uganda nga Edwin ali ku kamera tuli wano ku Vision Group n'omukulu Dr. T. Amale ogamba era ndi musanyufu nnyo okubasinkana mwebale okugulawo omukutu oguwagira NRM Promotions ne kaada we NRM omukulu wano mu ggwanga we bayita Kuki Mugerwa Nicholas yeebale emirimu gyonna gyakola egy'okuweereza Pulezidenti Museveni neggwanga tetuweereza bannayuganda bonna generali ate kati bweweereza bannayuganda wano woyisibwa nnyoko wano wundi njagala okutegeeza muganda wange ngeno Vision Group wabukedde ekitongole kya gavumenti era ne guza okukolako wa gavumenti n'omukutu gwoliko gwa gavumenti owakanamu
Layira. Balero lwogera kulayira. Manyi wabaawo ebintu by'otalina kuwakanya. Mugenda kusulawo obusozi. Ng'oba oyagala oba toyagala gavumenti erayire, mama wange yaŋŋamba gavumenti erayire Kollo ne balayiza Ezzike. Oyo pulezidenti wange. Obalayizaani gavumenti okusindikira nakuba akatayimba ng'omi wano eki. Ate n'atambula buli omu ng'amula batigala yakubye omuntu. Olwo ogenze. So njagala okubagamba ebyo show zaawulako ayina engatto genda okubanga engatto ali ku 0759 64 98 36 buli kika ky'engatto akirina ate alongoosa n'engatto eyakubako omusajjawo oba kirinawo gyakasobola zirongoosa. So mutuukirire ku social media ze osobole okubanga wadira Uganda. So Dr. Tiamale ekikunoonyesezza akalulu ka ssenkenge katabusika lunaku lwange. Ekyo kiyigiriza n'olwaleero balongo. Leero wiiki yonna yonna okuva in fact okuva ku Sunday abadde balonda basookera mu muzi wali ne bajja no. So it's a week of elections in NRM, but kino kituyigiriza obulamu bw'ensi. No one can predict what is coming. Sure. Bino ebiriwo leero tewali yabirowoozaako emyaka 10. Olaba TikTok nti yeeriwo. Tewali amanyi social media egenda kuba y'amaanyi mu biliyani. N'abaliwo baliba bakommunicatinga batya. So buli kadde omuntu alina okubeera flexible, submissive and teachable. Luli akakalulu bulijjo tekabanga. Akalulu ako kalaba baakoma okulonda 2015. Baakoma okulonda 2015 era ng'ebyo ebifo tewali abibalamu ki makulu. Tugenze okutambula nga tulaba NRM eyongera okufuna amaanyi kubanga Kyagulanyi Ssefulya kimpugu ku kimpana kimpanze bwajja. Buli muntu n'agamba tufunye opposition entuufu nga bamanyi abantu abalinga enswera badduka ono bwakala nga bagwa ku muwumba omulala. Kumbe ke banafuyiza Besigye ne ba opposition ba historicals bagenda kuteekawo ekiyitirirwa oba pavilion eya Nuupu. Abantu badduke myaka 5 giyitewo nga tewali kyamakulu. Kumbe NRM yekola ki? Tugenze okusanga ng'ebifo ebirwanya leero abantu mu NRM tebiriko kisenge. Naye ng'omuntu kati awo kitegeeza eriko ssente. Gwe buli olaba awusigaalo oba omuwala wa mobile money ng'aliko abasajja abalwana ab'emmotoka naawe genda omukwano. Ayinza okuba mukyafu naye nga muwoomu. Seeka eyo gy'olaba amaanyi kati gali mu NRM ne mu future yaayo. Ate future NRM eri mu holes. Kati ekyakoleddwa ku mulundi guno kwe kunaanuula ba historicals ababaddewo kubanga jjukira Museveni olwaleero ali mu kujja mu gavumenti. Abantu bonna abawoza twalwana gavumenti ngimanyi nnyo mbadde wano. Museveni ayagala okutondawo bannabyabufuzi abatalina mirandira abakimanyi nti obudde bonna bakolaki ng'amungo be bakyafula omunno weeya. Bano abataliiko binombo nvudde wala nalwana biti. Amazima nga baakuleetawo ki nga tebavuddemu akademe. Baagala abantu abatalina ganti nze waffe bampuliriramu nnyo. Baagala abantu abanaavunnamira omuki omwana. Kati ekisinde kya mwana na mutabani we. Mwe muli basiru Sanchez kasita mmala okulya embizzi nga mukola ki nga mwebaka. Naye tuli Saudi Arabia ne sisi ya sharia nebukedde ekkirizibwa okulya embizzi kubanga basuna bbere bakatuliki. Kugamba bwe Sanchez mu byobufuzi kankereze ku nnyanja. Ababeera ku nnyanja bakimanya ennyanja etuuka ekiseera n'osankasasira ebbali abo nga yeeyozezza bwe. Mu bulamu omuntu alina okubeera mwetegefu eri enkyukakyuka yo. Twali mu lockdown nga tuli ku Facebook ne TikTok era abantu abamu bagamba mutwagwa tetwagwa naye ebirabwa abantu kati biki n'abantu bonna bafuuka ba TikTok. Omuntu ayimira mu kisenge kye n'akola vidiyo ze. Omuntu ayimira kaduuka ke n'akola ki kati ba content creators baawera. Abantu abagamba mu lwa nnyimba z'olwali zimalako olunaku lumu si kituufu zirwako naye ebirabwa biki n'ebiwulirwa bingi. Kati Cindy alina oluyimba kati okuyita emyezi 2 alugenzi nga waliwo ate waliwo omwana abadde yayimbako n'ava piisi oyo yayimba oba omugwere weeyo temperature touch
alina n'akalejo ke yajja n'addamu n'ayimba awo ako nako tekakola ki so NRM ekiseera kino abantu abakulu bali abanyooma Muhoozi abamutunula wano tebakyabaagala naye babakuba n'abantu abatalina gye bavudde nga kyangu ekyo bagamba nti kola otya genda mu NRM baddemu abantu abalina akakwate ku byo nga bakadaaga nga bambabazi nga batinyefunza nga bakatumba Rugunda Muhwezi Mike Mukula no kadaaga ne NRM kati ekyo ng'omunnabyabufuzi yasobba managing era abaddewo nabo naye ate Muhoozi ayinza obutakola ki obutabasobola kati balina obbajjawo bakoze batya babateekako ssente nnyingi ono agenda okujja waateeka emitwalo 2 oli ayiwawo 12 nga magini nene nga ne woba ositwekinga tosobola bibadde bikolebwa baminisita waliwo minisita tugeze ng'ava kati nga Kahindo Tafiiri ng'ayagala okwefuga ekitundu gy'ava nga buli mwaka buli kulonda alitaba bemupya abalala kati bwakuleeta omulundi oguddako akusuula ateeka ssente mwoli akola ki nosanga omuntu nga Kayinda ng'alina abantu abamukkiririzaamu nga 2 nga babe bava mu kitundu kyawa ne wabawo bassekikubo ayimuka n'asamba ebintu awo zaako kyamulaba lwaki zaaka tokyamulaba kuba formation y'ebyobufuzi gye baagala kati tebaagala kulwana tebaagala kwekalakaasa tebaagala kintu kisasamaza bantu kyobula zaake bamugamba bagamba bali nti otukola ki kubanga aleeta okujjagalala oyo politics bali ku opposition bali mu kujjaku politics owaddala ng'owaba Hussein Kyanjo ate mu gavumenti bali mu kujja mu opposition era bali mu kujja mu politics w'enduulu ng'owaba Zaake ate ebyobufuzi bibadde binaabuuse tebinaabuukangako gwanaabuuka Sanchez wanaabuuka ate olina ssente you have money kati gwe mu byobufuzi olinga kabebi ke bateekaawo ka myezi 8 bazadde bako ne beegattira wali ate balina batyaki kati gwe Museveni akola kyonna kyayagadde nga wooli era omulembe gw'abavubuka nga Edwin nti wabeeramu n'ekyeji obulamu nga bukola nga bubeeraawo asaanonyayo data afunanyiza sula enju Museveni wakuumidde abagaa tuli baganda era ate kati mwe baabajja edda ku maapu kuba kati okulwanagana okw'amaanyi tekuli mu Buganda kuli mu Western kuli mu Northern kuliwa ekitegeeza nti kati kubanga bw'osootinga Nuupu n'osootinga DP n'osootinga Bampuuga n'osootinga buno obubiina bino obwabamunyagwa ba actors abo bali abalaba Zaake n'obanyiga omukono badde ebbali Buganda wali emmengo Katikkiro Kiriya kabaka twamusindika ebweru yajja ettama ligeze liti naye bya kuki ate mukono bigenda kuyita ku gundi ki Kadaga ng'akuba musumaali kubuulizaamu Kadaga talina kyafiirwa kuba takyalina myaka mingi ku ki tokyasaba musiba tokyasaba muwabutwa tokyasaba kukola ki omuntu asala okugoba ng'ali bwereere abajja kugwa omuntu afulumira ekirabiro laga ngenda kukugoba ng'abantu balonda bandi bwereere aba alina okukwata aleme kuswalira buki bwereere obadde okyali Kadaga takyalina kyafiirwa takyangamba okwambalira Museveni amaze kulaba nti takyalina kyakola kyafiirwa ekifo bajja mmuwe kya MP akyali nemwe nawe tebasa mugoba direct n'agenda ddala n'emyaka gyawulayo neki n'ayambalya Museveni kubanga Nabbanja akyalina future mbyobufuzi kizibu okwambalya Museveni bwati kyokka era kiraga emputu z'abasuku atezeka muganda nga okwamira Museveni bwotyo maana anti omanyi chairman ekiruma Kadaga kuba speaker tewali kimuluma kuba baali ebituli Yasanja ali afuze eri ng'olanya abadde speaker vice emirundi egi era ne sekandi yali alemeddewo kuba Kadaga asooka kubeera vice 1 ne sekandi yali alemeddewo ng'ayagala kyakusatu entebe ewuuma kati ye ng'alabanga gwe mukozesa nedda just lwakuba mu bulamu obulamu otuuka mu leeni
ne bugenda mu kyawandiikibwa kya Bayibuli ekigamba ekyogera ku magombe n'olubuto nti ebyo bibiri tebikoowa kugamba nti mpa amagombe n'olubuto emirembe gyonna buli lunaku buli sekondi bigamba mpa. Kati waliwo bannabyabufuzi oba ensi y'ebyobufuzi erimu ekigambo ky'olubuto n'amagombe kimpa. Sanchez wano wooli ne bakuyita buyisi wano bakufuula sipiika wa Parliament naawe otuuka n'olemerako naye nga bakuyita buki anti era ne muzeeyi olaba yalemerako mu kujja kwe kitegeeza abakulembeze ba Africa abalemera mu ntebe kitegeeza kyobola si discussing nga byabufuzi na baboda kuba mu nnaku ayegeza buki oyo bw'omuzza ebbali n'omuwa emmotoka empya lizena mmotoka musasule school fees w'abaana musasulire enju mugule empoloti ya milioni 2.5 basalaasala balaga jjolo ne baani. So kati bano abasajja abakaana leero nti ebyobufuzi birimu ssente tebakyetegekera. Baali bamanyi era ebifo bigenda kubeera nga kikumbe abantu balwanira ebifo byenale okuva ku kyalo ebitaliko wadde 10 n'eki naye nga bamaze okulengera nti wano wetugula wansi waliwo ggolo. Kati bamukula bagenza okudda mu kalulu nga mulimu abantu abazze ne ssente esana kigendera nga bamukula naye bakola batya bakyako. Andi nalabe Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'agamba how can someone come with 5 billion talina kwogera muveeko oyo weefudisi 5 billions mu kalulu kase kati oyinza okulaba nga mukula tugeze wakadaaga agenda teka billioni ensi omwana akusako bilioni 16 ezo sente basi tetumanyi naye kasita gavumenti batebakutte and as sponsor Museveni yabawa genda ovuganya oyo politics kubanga bw'obanga Sanchez omanyi omupiira kuba n'erinnya eryo lya mupiira ojjukira World Cup 2014 Spain yali esamba yali azanya Netherlands Holland ne bagenda basindikira Van Persie Kroos n'agiraba nga bw'anaagusiba Kasirasi ajja kukola ate nga bw'anaakuba omuntu ogwa ddala era ajja kugwa yakolamu kati n'abuukamu n'akuba omutwe. Kasirasi ebibalo byonna yatunulibwa ati goolo eyo ndoozi ali ogirabyemu yamukuba omutwe bw'ati yayongeramu kano ne gubuuka ki altitude ng'oli ne bwa stretchinga. So kati gavumenti kyovola mama wange yaŋŋamba the word government never shall regret. So gavumenti yagamba Galuga nti eyagala ebintu n'awalaza ki so singa ateesa nayo osanga wano battewo ekikolebwa ebyobufuzi ne mu Bayibuli oli kabaka yajja Akabu yajja n'amukazi ne bagamba Nabothi ne tujjanga n'alemerako ba Nabothi njiwaayo n'ensobola okukaddiwa. Sanchez gavumenti weba ekwagala ku ssaawa 10 kusibuka okukwata endwa walayo ne baleeta n'abajulizi ne Edwin nga kwali n'agamba Sanchez ogwolaba yarepinga akaana naye ng'ate Edwin mba naye buli omu n'agaana naye nga bamuwadde ki nga ne bw'agaana babaako kye bamukola. Kati bano abasajja bagenza okulaba nga waliwo abatanyenyezebwa babateekako ebisente tuyite bisente ate omukulu yasooka n'abayita n'abagamba please musooke mutuulaganyamu ne Kadaaga si Kadaaga yekka bakaaba bangi ne bamuweezi bakaaba ne bagaana okuwulira ne bamuweezi bakaaba ne abo n'abantu abakulu mwena alimu ab'omanyi era byobufuzi bulinga mupiira ojjukira Guardiola bwe yagoba ba Eto Barcelona ng'ate bakyagusanga Zlatan bonna yagoba nedda Zlatan gwe yalira kuba Zlatan yali mutamiraani ne bamuwanyisaamu ne Eto agenda awangule Champions League nga nena awangudde Champions League yagoba Ronaldinho n'agoba Eto 2010 Eto Ronaldinho Deco n'abalala n'abeetikkula n'aleeta fresh blood n'amuwuliriza kubanga Guardiola we yajjira ku Barcelona nga assistant coach n'oli gundi Enrique Mourinho Rijkaard nga kavubuka gali awo kalinga ka bolo boy nga Ronaldinho bakola ki we bali
tasobola kumugamba nti jyawo sambula omupiira n'akola ki Agala. nakkiriza kitegeeza tajja kuwuliriza. Sanchez teweewunya mu gavumenti ya Muhoozi nga bagenda kuyita bakulu ekyo yasita obeera awo oba loodi meeya naye nga baloodi meeya abala bakola ki webali nibaga Sanchez kati baagala ebyobufuzi babiteekemu abantu bafula omunnoweya tussa omuntu wano tumutadde awo wakulira amagye ne bagamba nti kati katolaba nga mukyano gwene NRM ne bagamba nti kati Kuki bamuwadde obwa CDF naye nga ba CDF nga bakola kati Kuki tasobola kuwaganyala bayitamu ki ekisente kiri mu kutambula muganda ate bakuba Museveni tataasa ye ali safe. Anti era waliwo omuntu omu yagambye NRM ebifo ebiri safe biri ebyo ekya Haji gundi Kigongo na Museveni ekya chairman naye ebisigadde byonna tewali ali safe Kigozi neja Moses Ali NRM akola bwati baade ebifo byabwe naye ewaabwe bamusigaza ye yagaana n'akamyufu yagajja naga tajja keetaba naye gwe omanyi kati empalana egenda okubaawo enkya anti woba obadde ngeno ojja n'okima ebiri gya Kadaga ng'ate n'ogenda n'okima n'egyamu ng'etaano enkyana anti kamubongo ate kati bagambye Kadaga alina endabirwamu wano mu maaso mwa gwe bagambye akalulu bakalondera mu baasi nti gwe kiki naawe muli baffere gwe bagambye nti otuula mu katebe ne bakusimba nti wano waliwo biguuni ng'ebya baasi beside mira nti oba olaba ebifo emabega nti ani oyo naye akalulu ako ak'entebe nalabyako mu mugongo olina okubaawo n'abakubujja eno n'eno kugambye humiliation bannange Sanchez ekubula namwe abampuliriza tosiriwalanga okudde gavumenti ekuleka bulesi n'ekyemukolo ky'okuvuma buli muntu gy'ayimiridde gavumenti yekikola kubanga omuntu omwangu okufuga yeyo omuntu gwowadde eddembe ly'okukola ky'ayagala era nagambye nti Museveni is greater way greater than Kagame. Omunyola takola toyogera tokola totemya Museveni nakujjako ki n'atunula ne do what you want, do what you want, say what you want. Kati ye Museveni n'agenda akola layini eziri borderline zoba nogo areas nga ziri digital nga bolaba amayengo g'okumbutoza galaba bano abala bateka wantoyitawo ne wantoyitawo ye Museveni yaziteekawo ye azimanyi ne naawe omugezi okola watwasama byonna tosobola kuvuma Janet n'abamuvumye baba baabo ogenda oliro ovume Janet kubanga Lumbuye yamuvumye Lumbuye omanyi amusaamu sente amwe abagamba nti Netherland wazibu kujja muntu Kagame yalumba buli muntu yayagala si yonna mwali buli munyarwanda mwagala buli Netherland Lumbuye gyali wa pengepenga oba uwa muzeeyi waga nti osimwagala okusaa 11 baba connectings edda n'embase zaayo n'akinaba mafia buli nsi yalinga intelligence ne banne baayo tosobola naye Museveni sitaakwatuwaza emwanyi totunda bikiwe kati Sanchez olyenjera bwenjezi munene konte ni yabikulekera buyegera sima bichoze ni beki bintu sima muri babugembe mwetimbi ibintu byekisiru bomwogera simanya bakwezi simanya ba ntambi ebyabaganda yebwa so Kadaga kagenda kubeera embarrassed humiliation gye nakugambye humiliation Museveni gye yawadde mu bwezi togiraba ate eri decent eyamutadde mu kkomera enkola yokugamba nti Museveni akwata abantu n'abasiba nga basejusa tebikyaliwo genda wali bakwokye osanga omwana alina ebisente abali n'alema ekisinga beewuunyisa nti mukulu ayinza okwesimbako omusajja nga Sanchez gwamanyi ddala nti Sanchez bulaasi anti n'oyo yasembyeko naye tutuuka mu constituency nga bulaasi buli wandekawo ebyebyo nosooka n'owunga oyo politics nakugambye teweepankira abaana ba PLU balina amaanyi buli ajja aliko NRM stroke PLU Museveni era kino nakibagamba nze nakirwalayisimba gavumenti y'Obote nga tennaku
yali enafulye nnyo bo teyakeeranga n'ava Entebbe najja awo mu Sheraton waggulu omwenge gwavanga London eyo bwajja emyenge egyo egy'ebbeeyi gyavanga bweru nanywa omwenge n'anasigalamu yali afuga ali Paulo Muwanga n'abamagye abalala nga Mawito Ojooko b'amaanyi ng'amagye galimu abasajja abo tebagambwako ng'era ku mulembe ogwo omanyi mbu Paulo Muwanga baw'amaanyi yeri mwenye olowooza lwaki Museveni yamala emyaka egi ng'ate kyali kyangu nnyo okugamba nti tuwambye Obote ne bamusalako oba osazeeko obusazi omuntu omukisula ne bakutemako kawulu ate mulimu n'emisota ng'okutemako omutwe nekusigala ng'okuluma ku ssaawa ng'ezi nga tegunnafa yasooka n'amenyaamenya gavumenti emyaka egiita kubanga gavumenti tekolebwa Kampala erina administration erina amagye erina erina ebweru erina abaana beeweredde erina ebintu bingi mu myaka egyo etaano tegyali gyakulwana kuwamba Kampala gyali gyakumenya gavumenti wali ekinyanja kyebafumba nga kikalu nga kiramba ebyo bikulu mu gavumenti kisobole okujja mu luwombo okolaki oba okuyingira mu kwengeri ekiba kyakala kizibu kuyingiramu ebirungo oba n'ekirala nga muntu ojja kulya ebiwula nga tebiwomba ne bakimenyaamenya obulere Museveni n'amala mu ttale emyaka egi kubanga Museveni abamala gawamba Northern Uganda ne Western zandyekutudde kino ekitundu kyeno Bugisu wawawa kisooka ekutulaku sookwesanga mu bintu byetasobola kati kyali mukolera Muhoozi kati ayagala Muhoozi yasooka n'amenya amafubuka bawe eddembe lyabwe oli ne bwakuvuma ekiwemulo kiti abaana bayimirira ku social media ne beemalayo kati okwemalayo mwene mutanga n'okugana Museveni abiraba but it's a trick leka omuntu akole ki malayo Museveni akolanga mukulu waffe Ssozi olutwabeeranga abatonga twagala nnyo okubeera ne Ssozi obanga yazze wakaye wiiki gy'amalawo ate Ssozi abanyega oba mulwanyi oba mwevumbi oba bagambye okukola ne mugaano bbi maama aleka agambe mukole kino Alex mbazira mukole kino ne kino ne Tobbi n'agenda Charles gundi ani n'abalaba nga bye babagenda mubikoze tabagamba nti babagaye mu nsi ebi ye Museveni abaawo era buli kimu abakola abakiraba n'asooka amenya abavubuka abo tebamulinaako nakuzi Museveni sirina amusenda ate yalina ozikuteeka mu nsawo ku mulembe gwa Amini Manyoko yagamba nti Museveni Obote yali atasende mu nsawo z'amaama enkola tebiyingiza nnyo ati ekyo tamunaako buzibu gamba nze Sanchez ate omupanisa byakisibe bali nakulaza ku bya Muhoozi ate omupanisa byakisibe ebya Muhoozi iye gamba nze Sanchez agugubye seba aba SFC ne CMI ne Kireka mulaba bino si byakyeyagalire byakkaka kakati njagala nkubule nasooka amenya bannaddiini edda bannaddiini abo ssebo nga bayimira Lubagaawo waliwo liyona lwange yena akalekwaako ego enfuga ya Museveni ono mulamu sepiriya wakati obuyinza mulamu Mengo bambo bado hali ku CBS rage Mengo Museveni ono nze kutoka mbali nze Ssozi Kaddu kasabaliwa tati yobugodo FM kikyali mukkiriza obagaana nze Medi Sereko Sebuliba ndi wano ne musajja omukulu lukaako mubega paka wa Museveni bikyaliyo anti kati twadda ku n'asigaze NRM twadda ku social media gye muwemulira ne mwe eyo yenfuga in fact Museveni alinamu portion za Katonda bw'osoma endagaano enkadde Katonda nga wooyogerera ky'ataagala mu nkola naye olwayo Katonda ku mulembe gwa Yesu yagamba kolako by'owulira oyagala byonna naye waliyo eggulu neggeye kati omukisa gwa Kadago teguliiwo kakasa nga ne buli wekyali abantu bonna baagala Kadago okuyita mu tango ani na tanga tewalabye emba tanga n'amooti tanga nagirabye tanga n'amongo olowooza tanga bw'okuba kugaba ssente ani ayinza okuwa tanga ennyingi tanga olowooza
obudde buno bw'aba maze okulaba endowooza ya muzeeyi tanga atusaidiyani kadde akatasobola wabula amaanyi gayogeza gamuyamba obutamufootola nnyo nebamufunirayo akafo n'asigalawo nga sefulandi kebayita sefulandi sefulandi so maama wange yaŋŋamba bino bintu byembagamba byonna nekimpagiza gavumenti maama yaŋŋamba ndi mutona nga mwana wange nkubuulira tewepankira ku gavumenti olowooza webatawa Kadaga Eastern region eyo muba temugiruuzinzeeku ku opposition ya Nuupu Nuupu abadde awenja akalulumuwa mu mukulu buli lwogamba Museveni nti tokola kino kubanga Nuupu ejja kikola aseka kuba Nuupu yiye naye ne Robert Kyagulanyi agambuwe Kadaga oyo kimpugu gutasanza kujiziza nze sinza kwogera ku Kyagulanyi simanyi fuliya kimpugu simanyi olwa Nuupu oliwaki yampagira muntu ali mu buyinza gavumenti gyenjagala esaanye nga eyamuhoozi kati so yeteeke ya eyamuhoozi so nze nkumanyi gavumenti gyogala yamuhoozi gende mu maaso lwaki ondayiza sikulayiza nivudde mu kamwako kugamba buli Museveni wowulira nga oli agamba Nuupu ojja kundoona Museveni aseka ku information ye kati kyova olaba Nuupu mu Busoga ne basindika basimanya bano abijirwa basimanya baani kuwuddisa ebyobufuzi ebyo bikyali mu maki makulu wabula ali agezezzaako okukola ekintu ng'enaale mu kyekoze ofuna bakkaada n'okukola amaanyi okuva ku kyalo yali FDC yalimu n'abantu abamanyi ddala Museveni okuva mu nsiko nga bagenda ku Besigye kikola Besigye awo waali akyaliwo akabanga wano mukomera mabuusu then omuntu omulala w'okutya nga Museveni ava ku buyinza UPC kyobola Moses Ali alina okudda abo abantu b'engulu tebannakkiriza nti Uganda Museveni asinga kutya ki UPC dani Nuupu kati kangendeko mu deep politics bw'oba n'ebibiina by'abayeekera mu byobufuzi tobijjaawo obiteekamu abantu kyobola Wakoni yatuuka ekiseera n'agwamu tavanga LRA eya Museveni era eyo Central African Republic eyo simanyawo ebba lumonde mu ttale bwe balima babba amasanga g'enjovu ebintu eb'ekisiru otondawo abalabe nga babo UPC Museveni yakola bingi ojjinafuya n'okwerabiza abantu obote n'amiini abantu ba Northern Uganda abo bakyalina ne chance ey'ekutula ku Uganda tebola Moses Ali tavaawo oba bukyaliwo n'okulwanira borders UPC eba threat eryani kuba n'abantu bakyagala UPC mu Northern Uganda abantu bakyagala obote kati Museveni atya nnyo kyobola olala otunu omujjukira bamusiraanya ne babajja mu Kampala taxi emulese bajjukira naye yali mu UN yali ku level ng'ezaabo byanyima olwadda mu Uganda okuwummulako bamusibira wano kati aliyambala ekitengi kikoma ku muli panti musajja mugezi nnyo abantu abasobola okukunga bannaabwe eyo kino tetuwaana kati bino mu byakyagulanyi bino by'Abaganda omuganda naye muntu by'obufuzi abantu badde bamanyi nti NRM enaabuse tekyalina bavubuka naye otunula awo ku kkubo ng'abavubuka be bakulembedde mugenda awo Kololo aba abavubuka abaliwo anti kati abavubuka olaba abantu abagiwagira luli bagamba nga babatikka butisi abavubuka abo balaba Museveni yaleka Nuupu eyogera ebyekisiru Kyagulanyi si musiru nebyayogera Kyagulanyi kyolowooza musiru nnyo mubuuza nti Uganda empyagala efaanira ddamu ebyekisiru naye agala kumalamu bantu maanyi abantu ekyokulabirako wali obadde ku kivu nga kiriko stages ez'enjawulo tugeze nga Kanivu ne mubanga muno kyakadongo kamu mugenda tutula ku stage y'engulu nga waliwo ava piisi abo ne badduka eri baba bakyakuyaba piisi ne balegera nga ate eyawansi waliyo amooti abo ne babeera awo nga bali muki bazunga buzunzi
bagenda ate ono gye bavudde kadonkamu nga kamiliyoni kwalinnye ne badduka 7 byako nga bulaba kkanyu. This is a political kkanyu. Abala bazina bali abala batambula abala bali mu kuba abantu bipondo bwe bityo. Kati omuvubuka ategeera alondawo abantu Kyagulanyi badisappointinga nnyo Kaluka 2 bwe yabitukwasa n'abitukwasa ne tubimukwasa n'ayogera kino n'ayogera kiri. Omanyi abantu basobola okusigala nga beekaza naye nga bakutunuulidde people. Nze singa leero mpostinga ekintu obulabaga naawe gwe tubalamu amagezi ate otaddeyo ekyo abannubu bulijjo abanvu mubutaba n'amagezi bakimanyi nga lina abantu beetegereza people judge abantu bapima ebintu abantu beekanyakanya ebintu abasajja bano bagenda okubala Kyagulanyi. Manyi kati social media in fact ebyobufuzi kati bikyankalanye nnyo ku mulembe gwa social media. Lukwago kyobula yaluzinze Lukwago bulijjo byatulimba nga tulirenda kusimba CBS bukedde nampapula zaki agenza okujja Lukwago alemese omwalo okuguzimba ng'abantu batambuddeko. Abaana bali Dubai balaba ensi bwe zitambula ng'abantu bakimanyi nti egyo emigga mu bibuga gibeerawa wansi. Agenza okusanga n'ebitongole kati byafuna amaanyi nema n'emugaana okuyedde azifutizanga. Kati Lukwago agenda okulaba tafunye support mbantu tongole ya gavumenti mulemesezza n'akyukira bakansala okyukira bakansala nga bannuku mulimu ne luyirika mukwano gwa Kyagulanyi amubeera wano. Lukwago n'ayokya emisana. Kati bino bidandanga bwe biriwo Kyagulanyi yalowoozesa abantu nga ssente weewaawo n'ayogera ensonga bane baziwulira. Tugenda okumala akalulu tukera nuupu erimu abatategerekeka erimu abantu tandise okwogera bino tukola bino n'engeri abantu gye bakwatibwamu. N'agamba naye ani atukwata ndi wange enjudde abasajja basse bankutte nuupu esse yeefudde nno nayo tebanzijaayo tewali alinya mu kkooti kunkolereza kusanga oyogera kukola nalabako firimu bagiyita Garfield Kikapa. Garfield oyo mu kitundu ekyokubiri engeri gyagala enkoko yalengera emmotoka ng'erimu enkoko n'ayingira ne bamuggalira. Kumbe eri gy'alaga Bwakabaka ng'ebisolo biri awo ebyebika ebyenjawulo. Kati bagenda okulaba engeri Garfield yeekya. Jjukira Kabaka waabwe yabuze Prince Diferos naye bakomezaawo ate Kabaka naye Kabaka engeri gye yeekyangamu ente n'egamba embuzi Kabaka naye ne tuyogera kati kubanga bano abali mu lubiri wadde Queen bwe yali afa yalangira Kapa eri oba n'amanya nti Kapa yabuze bagenda kukola ki kugoba ebyobugaggala ninga lumu abagezi abategedde nti yosiye Kabaka engeri gye yeekyanga engeri gy'alyamu kuba eri yali Kapa Kabaka naye ng'engeri gye wali ebintu byayo naye Garfield yazze bwabuukabuuka ayogera Olujamayika omuziki n'abantu baamala dde otegeera nti Kyagulanyi taliimu mbala ya ebintu bya mpuuga byonna bigera binubula nuupu. N'abaana kati kugamba okukunga poliisi ng'ekwata ne bamugamba vaawaawo okuteeka ku Kyakunga kati gwosikidde Nyanza Kyakunga kiriko ne bamusindika mu field y'omanyi nuupu gye mu field kyekola ojjayo kasoja ekiga nuupu poliisi vi ne bajjayo abaana abali ku gulawundi ne babatwala mu Bazambaale akatali ku ki ne beetegereza engeri Museveni gy'ahandolinzeemu ensonga. Singa yabadde Kyagulanyi Seffuliya Kimpana Kimpanze Bobi Wine nga ye Museveni nga Kadaga ali wali bali mu Nuupu Kyagulanyi yandibadde baabika ne Kanu naye Museveni walayo engeri gy'ahandolinzeemu ye n'ataziba busuubi Kadaga alina ebyo abantu babyetegereza. Tobbi nga tumaliriza akalulu 2026 Museveni yawangula okuwangula kijjeewo ekireke ayinza okuba yawangula naye akasente olaba kali mu primaries wa mwebino seeke ate wali walugu wali waggulu olw'ensonga tewali ssente. Lwaki opposition tewali maanyi be balina okuwa baabawadde amaanyi gabaddemu NRM ne NRM naye mukamyufu walabi nti NRM ekubagana ne NRM Nuupu tennagaba kaadi buno kyokka ekibiina ekisinga okuki
kina na kyentalo zaakyo nti kityo gaba kaadi kati bwe banamye bajja kudduka bagenda ewampuuga tewali ssente mu kaluka bazikuwa lwaki edda bw'ovuma nga bakuyita abayimbi kati bawera ki muyimbi ani awakanya gavumenti kati don't expect any mercy ebyobufuzi biringa kabira Nopo enfunamu ekyokuyiga mu bino byonna ate Nopo primary ezesimanya ate omusiru ayiga kati Nopo eyiga ki naye ekole emikolo bwegito egaye kati Luyulika ne Malende kamugongo kulaba ani gwe tuwakkaanya esuubira Malende Nopo tayagala kukopa mu BNR kyeyakola ke kalipa akalungi akalipa ako in fact Nopo yakola bulungi nnyo okwewala bino byonna bakaluka omugongo si kangu naye ako gavumenti gweyagala bwe waaki n'oyo awaddeyo kati kino ekyokubiri bayinza okuba baluddewo gaba gundi nga baagala ababaddeyo baddeyo bakuwa kaadi nga buli emyezi 3 ekwatalimu akambe nti sente ogenda zijja oba teweetegezi kaluka nokulaba akalimu ssente ngamba ssente mwenaalemu okuwaaba opposition tewali naye bano abeesiima ebifo ebya wansi agenda kubaamu vaawo mpite olw'ensonga olwaliro buli muntu gw'otunza mumunyagaba abantu kati babuuse bakimanyi Ssenyonyi waali alya kati gujjotera omuganda noonye kampeni nga tumukadde ssente abantu babuuse ensi yakyukidde ddala butereevu tetugenda kusukkako awo tubadde ne Dr. T. era obudde buno tugenda Kololo okwetegereza byonna byonna sigala Cookie media Cookie promotions wano ne gurawundi muteeke ebintu ya Museveni bano abaana by the way bano abaana mbaagala kwagala muzeeyi ng'ova mu fuleemu ebiko byawe ttwe